Mugafeeyo leero tuli mu ggombolola y'e Kasanje mu Stenseni. Eno abaayi basimye omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura okubalongooseza ku by'okwerinda mu kitundu kyabwe. Nga n'abakozi b'ebikolobero bagenzi baggwamu. Wadde nga kino kibadde kigezezzaako okukolebwa, bano basabye omuduumizi wa poliisi okubafunirayo entambula eyinza okuyamba abasirikale baabwe okuddukanya obulungi emirimu gyabwe. Anti poliisi eri mu kitundu terina wadde kapikipiki akayinza okugiyambako singa wabaawo obwetaavu bwonna. Ebyokwerinda tebyali badde bibi naye byentambula nga poliisi terina byentambula ekaluubirirwa bagikubira essimu waayi wano waguddeko kino netandika okwegayirira abaana bavuga bodaboda kunange mujje mututwaleko wano mujje mukole mutekalaawo ekaluubirirwa era abantu bafuna embeera ebi ne balowooza nti poliisi tebayamba naye ng'ate entambula oluusi ebajjemu. Ye osatwala ekitundu kino Livingstone agamba nti gye buvuddeko babadde n'ekizibu ky'ababbi era nga bano basinga kukozesa nkuba etonnya ensangi zino okuyingira mu mayumba g'abantu. Abamenyi b'amateeka beeyambisa nnyo ebiseera by'enkuba kubanga bakimanyi nti enkuba bw'etonnya abantu bennyini baba beebase obudde bunnyogovu abantu baba bazzeeyo waka kuwummula so ekyo kiwa omwagaanya abamenyi b'amateeka okwegazaanya naye nga tubakwata ne tubatwala mu kkooti ne tubasiba. Nga poliisi Livingstone agamba nti bagezezzaako okukola ebikwekweto by'ekiro ssaako ne patrol okusobola okukendeeza ku bamenyi b'amateeka mu kitundu. Kola ebikwekweto ekiro ebiseera bino eby'enkuba twongezzaamu ebikwekweto byaffe kitwandiise foot patrol kituyambye okufeffetta ababbi bonna gye bali. Kuno agasseeko nga bagezezzaako okusomesa abantu b'omu kitundu engeri gye bayinza okukozesaamu amateeka ssaako n'okubawa ennamba z'amasimu ze bayinza okukuba ku singa wabaawo obuzibu bwonna obugudde mu kitundu. Era abantu tubasomesa amateeka batukubira amasimu okutuyamba okutuwa information ekwatagana n'ebitundu byabwe twatendeka ba crime preventers baffe bangi buli LC tulina abasukka mu 30 so abantu abo batuyambako mu kutuwa amawulire era ne tukola nabyo ebikwekweto ekiro mu biseera bino eby'enkuba. Abatuuze b'omu Kasanje bongeddeko ng'amasomero ga gavumenti mu kitundu kino bwe gasaana okwongeramu ennyo amaanyi era nga n'abasomesa bajja kikeerezi ku masomero gano. Kino tekikoma kuzza ssomero mabega kyokka wabula n'okukendeeza omuwendo gw'abaana abasomera mu masomero gano ekintu ekiddiriza ennyo ebyenjigiriza emabega. Lwansonga tuli eno tetulaba mirimu gya kukola abaana baffe batudde waka ne gavumenti gye twabatwala okusomera amasomero ga bonna basome tebasoma abasomesa tebajja kakati naffe tulaba embeera tusobedde ffe twala gavumenti eveerumirwe ku bantu ba wansi. Wano basabye abakulembeze baabwe bwe baawa obululu okubafunirayo amasomero aga gavumenti aga secondary n'abaana baabwe basobole okubeera mu bulamu obweyagaza. Wano bongeddeko ekizibu ky'amasannyalaze agasusse okuvaavaako buli kiseera nga n'okusingira ddala mu budde bw'ekiro. Amasannyalaze olutuuka saa 8 bagajja ku tutumanyi ate bagatusasuza bbeeyi nnene. Ffe mu ggwanga lyaffe amasannyalaze bagatusoza ne bagatuleega ate olutuuka ekiro ne bagajjako emisana bagajjako kati ffe tukole tutya mu nsi yaffe. Nti naye ate singa tufuna ng'amasannyalaze mu byalo osanga twandifunyeyo ate amakampuni amalala agajja mu byalo ne gakulaakulanya Kasanje. Lindirira ekitundu ekyokubiri nga tukutuusaako abatuuze b'omu Kasanje B.